sawa zino tuogerera mu Masaka awo olunaku lulamba lwadde lutambudde lutya? Embeera nga weeri yo nga yo tennafaakoko ebadde ekyuseemu kaawe mabega kaawo mu dakiika weze mabega zibadde zikyuseemuko basanze bokisi emu nga teriiko siiru naye ate ne balinda omulamuzi ne tuba nga tulinze omulamuzi ajja akatemule omulamuzi oluzze agambye bugambi baddemu bakabale baddemu babale akalulu ako kuba bo meeya abadde atandise okukyamuukirira ng'agamba alina mmere honorable abadde amubye akalulu ke essaawa yalwe tukyali wano mu kizungu we bali mu kubalira akalulu kano. Celebrity Track Extra UG ugamba otya omulungi atulaba Joseph Gwengo tulabira kawungezi katambudde kati olunaku olwaleero lutambudde lutya. It's a Friday weekend watu tujiwunzika mpola naye wakati nga tuli mawulire mangi tukyatambula mawulire g'ebyobufuzi okutwalira wamu wenjogerera essaawa zino kiri Masaka City kitokota embiranye eri wakati wa mukyala Justin Namere n'omukyala Nalubowa nga bano balwanira ekifo kya Masaka City Woman MP okulonda kwaggwa Najibu Jochuso teke kiri kiriko gundi baka ground okulonda kwaggwa naye wenjogerera essaawa zino balangirira munnakibiina ki NUP ye Nalubowa ye Nalubowa ye mukyalo yo Nalubowa manyiiko naye wenjogerera essaawa zino kubalululu baddamu n'asaba Justin Namere yavaayo n'addamu n'asaba n'agamba nti bamubba akalulu era weetaaga okuddamu okukola gye bayita vote recount era wenjogerera ekiri Masaka essaawa zino mu kibuga Masaka ku Masaka City Hall waliwo Najibu waliwo video eri awo nga bagenze kulambula bululu eno video nga bagenze kulambula bululu okulaba nsogizanyako Najibu waliwo endala nga bali munda bali mukubala kulaba box baziri mu intact naye amawulire gensoso kufuna gensembi ofuna nti waliwo box emu esangiddwa nga nsumulira however much yadde badde box emu naye gensembi okufuna bagalaga nti bagenda kubanga babala akalu Najibu wala akalala kundi akalala ka video akalala nga bali munda mbadde kati soko totuwa ddoboozi naye zanya mukwawo tulabe ka playing tulabe babadde babala ne basangawo box emu yabadde tampered with nga bakutemu mu box eyo katulabe katasova kifananyi katasova Masaka marketing eyaffe kati wano babadde bali mu kukebera basanze waliwo box emu ebadde tampered with baji sumulula era nga bwolaba nga bakebera okulaba nga bekebejja bulungi wano mukulu agambye tusooke tugende tulabe box tulaba bwamu eno kati basanze ensumulula eno naye amawulire gensimbi okufuna nti however much box emu ebadde ensumulule bagambye kikatugende mu maaso Najibu waliwo njasooke tuwulirize omukyala Namere yayogedde saidi ye nayogera bigambo yagambye nti Nalubowa abantu tebamusiima olaba n'abanupu benyini tebamusiima kati olwo n'Amasaka bagamba bannaddiini babigaana wano Namere ng'ayogerako ne gundi n'abanamawulire soko gitandike tuwulirize abantu bawulirizeemuko tulabe. Nalubowa we bamuwa kaadi ya nuupu nti yakutte kaadi ya nuupu ku kifo ky'omubaka omukyala bannamasaka baagaanirawo abantu ne batandika okuyomba bannaddiini ne bavaayo abannuupu bennyini ab'ekibiina kye nga be bamuzize ne bagaana Nalubowa ono talina gurawundi nga nabo beebuuza ate ono bamuwadde batya kaadi era omukyala Sawuya Nanyonga yawalirizibwa okusigala mu kalulu batukyaza ku show ku Bukedde TV fenna bana TV emu yatukyaza nga bwe twali twesimbyewo ku Masaka City Woman MP
Sawuya n'agamba Nalubo wange ensi yonna eraba nti enfuna gye wafuna mu kaadi eyo ya mankwetu. N'amugamba nnyabo gye wayita omanyiyo gwe wagulirira omumanyi ne sente ze wajje wazijja omanyiyo. Ffenna ne twesikamu naye engeri gye baali bakibiina kimu ne tuleka ensonga zaabwe. Tutuuse mu kalulu Nameere complaint yemu agamba Nalubo wenfuna gye wafunyemu obuwanguzi si buwanguzi butuufu ate gye wabujje makubo makyamu. Olaba kati RPC yagobwa ali mu kunoonyerezebwako, returning officer ali mu kunoonyerezebwako. Nalubo wamanyidde ddala omutalako yasinziira ne yeekobaana n'abantu abamu abakyamu mwene alemu okumubbira akalulu ako. Essaawa eno yeefuula omulungi, yeefuula victim, yeefuula nti yakoseddwa, yeekweka mu bannuupu. Kati owa Nuupu ono atalengerera wala kyangu nnyo Nalubo okumuddisa nti NRM eyagala kumubba. Nalubo wawe yali yeekobaana n'abe NRM abamu okubba ekifo ekyo yabuulirako Nuupu. Mu protest vote gye baamutuma mwalimu bye twamulaba akolera mu mmotoka z'abasirikale obutambi tubujjeyo. Ffe twasirika kubanga ebimu kugamba nti ndi muntu mukulu naye kambabuulireko Nalubo wate yawangula kalulu. Tugenda muri kawunti njagala nkubuulire nti ekimu ku kivuze ebintu ebimu ku bivuze omusango guno era buli looya mu ggwanga ali mu kunneewuunya tibaali bakanzira bwe bati abantu baba akalulu kasooka kuzirika kukaaba nze baali bakanzira ne ngamba bugizi temuvaawo ne mpandiikira returning officer immediately baluwa erina mu mukono gwange n'omulamuzi yagikomendinze tiene baluwa kyali kyakulwanyisa kyamaanyi ne mugamba ssebo okoze kino n'okola kino n'ogaana okulangirira wempangudde njagala tali sheet ate nkutwala mu court ate tokwata ku box yemu ku baluwa ezivuza omusango guno naye nga nagikolera wakati mu bulumi nali mu bulumi obw'ekitalo ne tubanja tali sheet baali bagitumye omwami wange mwami Nsubuga ye yalemerako n'abagamba tetuva wano nga tetulina tali sheet ate nammwe temuvaawo ne bagituwa tali sheet ng'ejjudde bulwadde. Nvumirira ekintu ky'abakola ekkobaani babba obulu. Abantu bwe balonda omuntu si musango gy'aviira Ssebina yawangula mu Nnyendo Mukumu mu Bugabira gy'aviira mwava omuluka gwe mwava mwasinziira naguwangula omuluka Kuteesa mwava ogwa Kitanga Nameere nze naguwangula bonna bannuupu omuluka Namayanja mwava ogwa Kitengesa nze naguwangula. Bakansala babadde bakoordinata bange mu kalulu ana mu babiri bonna bawangudde obwa kansala. Omukulu kakati ndi mukulikodinga wano njagala briefly just dakiika ng'emu yokka taata. Embeera eri etya kati essaawa zino wetwogerera mu Masaka awo olunaku lulamba lubadde lutambudde lutya? Embeera nga weeri yo nga yo tennafaakoko ebadde ekyuseemu kaawe mabega kaawo mu dakiika weze mabega zibadde zikyuseemuko basanze box emu nga teriiko siiru naye ate ne balinda omulamuzi ne tuba nga tulinze omulamuzi ajja akatemule. Omulamuzi oluzze agambye bugambi baddemu bakabale kawunti baddemu babale akalulu ako kuba bo meeya abadde atandise okukyamuukirira ng'agamba Nameere honorable abadde amubbye akalulu ke essaawa yaleero tukyali wano mu Kizungu bwe bali mu kubalira akalulu kano. Tugenda kuba twongera okubategeeza information zonna eziddako mu maaso awo naye ng'akyo omulamuzi akakyemudde agambye akalulu kaddemu kabalibwe. Okubala obululu kuzeemu bazeemu okubala obululu waheva maki nti mulimu box esangiddwa nga nsumulule? Yes, ekyo nsoose kiraba wano mu bitundu by'e Masaka nange nali sikirabangako naye omulamuzi bw'atyo wakakyemudde agambye baddemu babala akalulu yadde box basanze tekuliiko siiru. Omulamuzi n'akatemula n'agamba nti baddemu bakole ki bakabale. Kati tukyali wano nalabyeko aba NRM aba Nameere Jju nga beemulula okutandika okugenda bawulidde nti
box emu teriko siiru nate ntunula nti batandise okuddamu okuwera wano ku liberation bakomyewo bakomyewo batwale obuwanguzi bwabwe bigambo byowuliddeko Nammere ayogera ki? Nammere ye ayagala ekintu kimu babale obululu byakugamba nti bamubba obululu bwe era essaawa era ngenda kuba nkuwa information yonna egenda okuba nga etambula mu maaso. Kati muli mu kubala kalulu? Bali mu kubala kalulu ssebo. Bakazzeemu buto? Bakazzeemu buto. Masaka mweyagadde muganda wange. Masaka abaana beeyagadde, empulira wano emizira, abaana aba NRM. Nalubowa yayogedde ki? Nalubowa abadde atandise okujaganya ne Meeya Florence Namayanja ow'ekibuga Masaka City. Naye nga ye olulabye ku mulamuzi oluwulidde ku mulamuzi n'agamba nti baddemu bakabale tebeetaaga kuddamu kati kukinuulira. Lwaki Nalubowa abadde asanyuse? Anti babadde bagamba nti Honorable ababbi akalulu abadde ayagala kubabba kalulu kaabwe olw'ebox ensumulule, olw'ebox taliiko siiru emu. Naye omulamuzi akatyemudde agambye akalulu baddemu bakabale bannange kati ekibendo beera era tulize naye nga ebyokwerinda byo byamaanyi nnyo kati era mugenda kusula waawo kyesimanyi naye nga wonna we kaggwera ffe bwetuli okubanga tubaweereza okubanga tubategeeza ebyonna ebigenda mu maaso naye nga ebyokwerinda byo biyitirivu nnyo Masaka wonna mu Nnyendo wonna abamagye nebeetolodde okulonda kuno nawulirako nti omukyala Nalubowa yawangulira waggulu nnyo era nze simanyi lwaki Honorable Nammere lwaki abadde yateekayo empaaba ye mu kooti kubanga yamusingira wala nnyo naye anyway nga bw'ayogera nti Honorable Nalubowa Rose yamubba akalulu ke katulinde tulabe ebiva mu kooti nga bakabala weebali ebiva mu gundi mu boxi nga bakabala weebali naye amakire nti akalulu tebamubba baakamukuba oba amakire nti akalulu baakamubba Nalubowa yali yakabba bubbi kati byonna bye tulinze tumanye toyanza nge muganda wange webala okumpa ensonga z'e Masaka eyo kale kyakayi muganda wange kale bane muwulidde ensonga eziva e Masaka. However much nagambye wali nga ntandika nti ebox however much zisangiddwa nga ensumulule omulamuzi agambye akalulu kagwake keetonye balina okukabala. Kakati ogenda kutuwa ku Rose Nalubowa ye naye tuwulire side ye ayogera ki ku nsonga eno kuba Nammere ayogedde then tuwulize ku Rose Nalubowa opposinga ku Nammere oyo yo kumpi n'abaga nti nze na trainingibwa bino bye muŋŋamba si bye nnina okukola na trainingibwa okukola ekituufu najja na declaring immediately nga ne 11 polling stations ezo ze claiming bambi tezinnabakola ki kujja kubanga yalabanga pressure emukoze eki emuyitiriddeko right now yagobeddwa ali ku katebe. So ebintu ebikolebwa president yafulumizza statement sincerely n'agamba nti nagobye RPC w'e Masaka ne returning officer kubanga bagana babbira nuupu obululu era kakati returning officer namukyusizza ne RPC namukyusizza nga n'omusango guno tegunnaba kuwulirizibwa. President ali on record agamba nti yagobye bali kubanga tebayamba NRM okukola ki kuwangula bajiyamba buyambi RPC omulimu gwe kulaba nti NRM erina okuwangula mu kitundu kino. Where was RPC's role mu kalulu kaffe? So basebo ne banyabo tetugenda kusirika nga ebintu bino bikolebwa mu ggwanga lyaffe, tetugenda kusirika nga abakulembeze abandi badde ekyokulabirako ate be bakutte omumuli okulaba nti baviolatinga rights z'Abannayuganda batyoboola amateeka g'eggwanga bateekawo obutali bwenkanya ku Bannayuganda nga balinamu abaana n'ebiki n'ebyana. Njagala okubakakasa basebo ne bannyabo mubeere banywevu fe amaanyi gaffe gali mu Katonda. Katonda bw'aba yeyannonda ngenda kusigaza obuyinza obukulembeze buno si buyinza bukulembeze Bannamasaka mubeere bakkakkamu. Okay
ensonga muzuulidde bulungi nnyo. Oyo mukyala gwalaba ku screen wano ye mukyala Rose Nalubowa yalangirirwa mu kulonda kuno okwawamu Justin Namere n'agaana okukkiriza nti bamukuba akalulu era ensonga Masaka wetwogerera essaawa zino akalulu kali mu kubalibwa kazzeemu bazze basanga bulibona n'akataata wa Namere Honorable Vincent bamulanga Kisempijja nga avuganye n'enkereetanyi Kiruluta naye era basanga boxing ankwatemu oyo mulamuzi n'agamba sijja bibala naka ani omulala awo naye ne bagamba tebajja kabala box zaali nsumulule akasewungu nako nge box nsumulule agate tujja kabala kati muwala wa Honorable bamulanga Kisempijja Justin Namere yali mu nsiika akake bagenda kabala so katulinde ko tunabe kinabavudde tujja kubaweereza ebisingako ku bino n'amawulire amala naye nga Namere agamba kagwake ketonye bakabale njagala buwanguzi bwange ekyebuuzibwa box ensumulule eno bagenda kukikola batya tova ku celebrity track